okyalaba okwanjula n'embaga n'omwana kate n'omwana mutukuvu. Bemanyi Andrew omwana muliiseko naye akuliiseko ekintu okigeweeremu ddala. Gloria, you do the same. Wow. Abanasobola okubako mu ngalo. You are requested to do the needs, but not me. Era alimulangirirako obunabbi bw'okuba omugagga naggwa. Baali mutuuma nga bamulabye Cornelius. Abantu batera kulituuma ennaku zino, abantu batuuma amannya gali awo naye beerabira amannya ago oluusi agaliko obunabbi. So twagala kwebaza Zaiba Cornelius abaamutuuma erinnya erinako ebyafaayo. Nze Njovu nange tuvudde wala nnyo dda nga Mzee Njovu tannagaggawala nnyo kutuuka ku level gye mumanyiiko. Naye mwami batte ekyama kyalina nti ne bwagaggawala n'ava ku nnyumba eyo n'agenda ku ndala asigala ye Njovu waffe owa bulijjo abenansi. Asigala mukaka mu lwaleero ampadde obuzibu, mbadde best man naye nga yayagala okutereeza obutebe nemugamba gwe taata. Era tubadde awo ne mmeeya nga budatanga nti asika oleeta kiri. Twafunye ekizibu jjajja ng'atuuka jjajja wa Kasolya. Mwami Njovu singa twawadde obutebe yadaagala atuule ku ttaka, jjajja atuule ku ntebe. Obukakkamu obwo oluusi bwe butufuula ne butuwa n'ekitiibwa kino kyolaba kyoliko olwaleero, naye ate era ne bukwongera bulijjo. Kuba Bayibuli egamba nti wali mwesigwa mu kantu akatono, nange ndikusigira ebingi. Okuva gye tuvudde Katonda agenda akwesiga ayina okutuusa kukula lino erya muwala waffe okutuleetera omutabani nakyo kikulu. Abagagga bangi kino bakyegomba, ate abaana basalawo. Mugagga omu yali yazaala omwana omu bamulenzi, n'agenda ebweru ebbanga ddene, agenda okumwaniriza ku kisaawe ng'azze ne musajja munne n'amugamba, Daddy, this is my girlfriend. Naye bw'agwamulaga girlfriend naye amalivu gamwetippigati. Taata yajula okugwawo ekigwo. Naye gwe tukwebaza n'okwebaza Katonda nti Katonda akuwadde abaana n'empisa ate n'essente. Mukama yeebazibwe. Cornelius, olunaku olumu abalunnyanja kino bakitegeera bulungi. Ku makya singa ogenda ku nnyanja oyinza okusanga amaato nga buli limu likutte in different direction. Naye tekitegeeza nti buli lyato erigenda terigenda empewo gyebezza. Waliwo amaato agamu agaba n'omukisa, katuguyita omukisa, nti gye liba liraga n'empewo gyebezza. Kati omugoba waali ayangwirwa kuba n'empewo emwongeramu. Naye ate waliwo amaato amalala ng'ate empewo gy'eva yo gyerina okulaga. Kitegeeza nti oyo waba mugoba waba akutte enkasi kimwetaagisa okwongeramu amaanyi, bwe bayingini
ayongerako n'eyingine y'amaanyi nti eyo gy'olaga yewava omuyaga. Omulamu otambuliramu Colonius gulimu ebyo byonna. Waliwo abaana abamu abazaalibwa nga ggwe na bano abasangiddwa ng'oluusi awaka ebintu byandibaddewo, naye ate n'okusalawo okugoberera obuufu obw'entambuza y'awaka naye ebeera choice ya mwana. Kiba kizibu nnyo okuvunaana ku bibi bya taata oba ebya maama newankubadde abantu bagamba nti kava ku lubaya. Naye obulamu gwe Colonius olwali otandika ne muwala waffe mwe musalawo direction gye mwagala mutwalemu. Direction gye mwagala mutwalemu eyinza okuba ng'erimuko ku muyaga okusinziira ku mbeera y'ensi nga mugiraba. Twagala gaggawala naye tetwagala gaggawala nga tudde bubbi. Nga no, tetujja gaggawala nga tuli babbi. Mwembatta ono ali mu bizinesi enzibu ennyo. Omusajja omu yagirimbalinga bamwita Kasulu, baali tebannabazaala temwabimanya. Yamukola bubi nnyo, yagikwata n'agikwata bweti paka lwe yamudisorganizinga. Bizinesi gye bakola n'abalala zonna eziri mu nsi, bw'osalaba okuba omulyake osobola okuba omulyake. Neobeeranga mmeeya nange byetulimu oyinza okusala munnabyabufuzi omuyaayi oba munnabyabufuzi alimu ensa. Kati okusalawo Colonius kwammwe, kubanga ensi eringa nnyanja, bw'ebeera nga gye mwagala okulaga n'empewo gye zizza twongera okubasalira. Naye muyinza okuba gye mwagala okulaga oba oli awo empewo si gye zizza, eza famire, eza community, eza mikwano kyo. Oluusi baga nti kikole bwoti kikole, naye nga gwe Colonius ka no, ekyange kirina kuba bwe kiti. Okusalawo kukulu nnyo mweno mbeera gy'oyingiddemu ne mwana munna. Tubasabira Katonda abagumye. Abantu bano bonna boolaba bano abayimiridde wano enjovu taatawo balina be batandikidde, abamu bamanyi, abamu baali bubi nnyo okusinga ku myaka gy'olimu, ate abalala bayinza okuba nga baali bulungiko. Naye abazadde ekibazaaza abaana ne tubabuusa mu bbanga n'okwata omwana n'omubuusa bwoti kabonero ak'okungulu akalaga nti mwana gwe nze wenkomye nsaba gw'oyiseewo. Bw'owulira ebigambo bya mmera byayogedde wano n'ebiri mu mutima gwa mwami badde, awulira nti abuusa omwana Colonius n'obadde gw'omusinga obwanvu, naye ali mu kubuuza gwe ne mwana munno nti bwe tukomye tusaba Katonda abayiseewo mu kututumuka ne mu kugenda mu maaso. Ekyo kye kiri mu ssaala z'abantu bano. Obufumbo tukutwala nga kikulu nnyo, si not a simple ndagaano ya kibanja. Ndagaano y'ekibanja okuula bukuzi wali mu lupapula nze gundi nga sekakiddwa nguzizza ono. Obufumbo obutuuza abasajja bano abawakiso giant ne batuula okuva ku makya wano n'abalabo nanze no kale, naye ne batuula wano ne bajjajja abo boolaba ne bavaayo, abamu basuze wano, bala basuze mu mpewo, ensiri z'abalumi, abala takisi z'abajjeyo. Kati obule boogera ab'erubumba wala eyo okuva kuko bayingireyo mu nsi eyo ne batuuka wano naye nga bazze ku luwo. Tusaba okiteekemu ekitiibwa, tokitwala nga kyawe. Laba n'enkya tujja kiddamu okusasulira abantu bano bbanga lino lyonna obwongo bwe bateesemu, essaala ze babuteeseemu, kijja kuba kijja kuba kirungi okitwala nga kyabusaabusaabu. Naye we trust you, tumanyi tojja kitwala nga kiri very serious. Tusaba Katonda kuume, abawe obulamu, abawe ssente, mube balamu, mwagale Katonda, mufune ssente, mwagale bantu bannammwe bano bemuze nabo, and above all mweyongereko okumanya, musome. Your wife can go back to school, you can go back to school, na weyongere okusoma nembeera bantu omenyi. Saba Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.
DJs. Gloria, yogera. I know you're a man who loves smelling so good. I got you your favorite perfume. I love you so much. Mukwana gange nyongere kugamba nti ate kakati program yaffe betwewedde. Congratulations Gloria ne mwami wa Cornelius banange tubagala nnyo era tubagaliza birungi byerere mwebale kugamba nti Delta TV yeri official yeyina okulaga omukolo guno kubanga Delta TV ye nambe mu kulaga emikolo era tubagala nnyo mukulu njovu n'omukyala Alice Bate. Wow, webale kubeera mukyala mulungi, webale kufumba myaka ejo nkugambye embaga yawe nagikwata kati ne omwana njikutte ne yabazzukulu njagikwata ze kyenina okukola kwekumanga nange wendi era sigenda. Mukaloza kafunaku olwaleero tuze tukola ku mikolo egy'enjawulo naye tulaba waliwo abantu abawa abagole hard time. Bano nno mwe muli ba Metron n'emperekeze banange bobeera Metron bobeera emperekeze mukola omugole kyayagala. Banange abagole temubamalako mirembe bwaba yakulonda kumukakanya yakulonda kumuyambako kusalawo bulungi wabula si kuvumirira ate ekyo kyabasazeewo osobola omuwa advice nate tovumirira ekyo. Tufunye obuzibu ennaku zino mu mperekeze ne ba Metron betuzenga tukolako nga bagamba abagole ebigambo ebibamalamu amaanyi omugole nanyiga out of the blue ayinza oba nga teyakozeseza service provider gwe gwali omwagaliza naye bw'aba nga asazeewo ono muleka agende n'ekyo muzeemu maanyi. Ba service provider bakola ebintu ebirungi kubanga omulimu gwabwe babeera bagwagala. N'olwekyo omugole bw'aba takoze gwe Metron kyeyagala oba maids mumuleke temuvumirira mirimu gy'abalala kubanga ye munaabavumirira ate namwe bwe banaabavumirira kyosiga kyokungula. N'olwekyo omugole bw'akulonda okumubeera ku lusegere mugambe bintu birungi mugambe bimuzzaamu maanyi mwagalize musanyukire. Okitegedde mukwano kale nomunebwe banakulonda gwandaba kikwate munno tomuvumirira tomukwatibwako nnugu tomuyisaamu maaso mwagalize atokkirize n'ekyo kyabeera asazeewo ba Metron b'emperekeze be babeera balonze. Nze Sharita Mazimuwanvu Njovu Junior School yeteekamu essente wali eri Nansana Wamala ate Nansana Business Center osofunako amaduuka Njovu Estates ogulayo ettaka ku kibanja mpola. Sharitas by the World tukola omukolo gwo mu ssaawa emu tulina buli kimu ekyabagole enviiri kwambala gawuni gomesi byonna tubirina. Okitegedde mukwano ate Sharitas School of Beauty tusomesa abaana eby'enviiri nga tubafunira n'emirimu tulina day ne boarding. Jangu tusomese omwana wo tumufunire n'emirimu ate tubateekamu n'empisa tubateekamu n'okwagala baneefe nga twagala abantu. Ffe buli omu gwe tubeera naye tubeera tukola ki tumwagala. Kale bampita Sharita Mazimuwanvu mukyala Alice Bate nkutumidde nnyo mwami Njovu nkutumidde nnyo Gloria mwenna abakola ba staff ba Njovu nga buli kimu kikwatagana ku Njovu batumidde nnyo mwebale kutwaniriza bulungi ku mukolo gwo ogw'amaanyi na mwenna abaabaddeyo tubagala nnyo mukama bakuume koze ne Shafik. Hi Shafik, hi William, hi Lydia, n'omulala gwe nakola naye ku lunaku olwo bamuyita Sadat Lubega nawe nkutumiddeko nnyo mukama bakuume mbagala nnyo as usual kanzigalewo mu maaso bw'oba onneetaaze oyite eri. Bye bye. Ndaira sirimba leero bino byenjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano